Simbalamusizaako nnyo mikwano gyange mwebale kwekuumira ku mayingo gano. Honorable Odongo avuddeyo n'ayasaamiriza ensi, w'avuddeyo n'akoowoola eggwanga lisobole okuba nga limwegattako mu kusabira General Muhoozi Kainerugaba. Avuddeyo n'awooninga n'agamba ensonga eno eri siriyasi, alangiridde okusabira General Muhoozi Kainerugaba. Lwaki? Oli ku UG Update TV kosinzo bango otuuliza bale kwekumira ku mayingo gano. Gwe naagala otoyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otoyungako ddala bulungi nnyo. Mmwe abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV. Honorable Odongo avuddeyo n'akoowoola eggwanga limwegatteko mu kusabira General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Agamba zino threats oba entiisa z'ateeka ku social media muyinza obitwala ng'ebyokusaaga, naye waliwo ekintu ekiri siriyasi ekikyamu ku General Muhoozi Kainerugaba. Yeetaaga ssaala, era ekintu kino temukigayaalirira, muyinza okkiyisaamu amaaso, naye nga bino bya ddala. Avuddeyo n'agamba nti nno ssaawa zino General Muhoozi Kainerugaba kye yeetaaga yessaala. Odongo tumujjukira yaliko former Arua County Member of Parliament era nga Honorable Odongo ono yavuddeyo n'ayamaamiriza ensi ng'akoowoola special prayers eri General Muhoozi Kainerugaba basobole okuba nga bamusabira ku bigenda mu maaso. Bagamba Chief of Defence Force alabika okuba alina ekikyamu, tali mu mbeera nnungi. Nga Odongo bwe bamumanyi nga waali fearless, yagenze ku social media n'abaako obubaka bw'ateekayo era ng'agamba there is a need for a day of prayers for Kainerugaba, something is not adding up. Agamba twetaaga okufunayo olunaku tusabire General Muhoozi Kainerugaba kubanga ebintu tebigatta gy'ali, waliwo ebitagatta. Agamba era emyezi egiyise emabega General Muhoozi tumulaba ng'akomyewo ku mukutu gwe ogwa Twitter ku akawunti yali eggaddwawo n'ebigambo ebyesitaza oba ebiraliikiriza ensi. Mu posts z'akola newankubadde ye agamba abeera ku Twitter. Odongo agamba bannayuganda bangi omwo gugase ne ba opposition leaders, ba civilian sako ne mu civil society actors ne mu ordinary citizen abaliko sandi ku bino ebigenda mu maaso, entiisatiisa egigenda mu maaso nga zigula ku akawunti eya General Muhoozi Kainerugaba. Era agamba ebisinga otutiisatiisa ze zimu ku posts z'akola ku opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu era amanyikiddwa nga Bobi Wine. Weyavaayo n'agamba Bobby, we shall crush you, you will not disturb our peace, and later threaten to head the opposition leader. Wati Odongo agamba nti kikisinga omunnyamiza bwe bubaka bwasindika nga wooninga President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nga wamugamba olunaku lumu bajja mukurashinga era bajja muggyako omutwe singa talekera kutawanya ddembe lyabwe. Ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Bino nno agamba si ebyo byokka byokka, tulinawo ne incident endala eyakolebwa ng'agawooninga Kenya ng'agamba nti amagye ga Uganda gasobola okugenda e Nairobi ne gasaanyaawo ekibuga ekyo mu nnaku 2. Era bino byasparkinga diplomatic tension eri eggwanga erya Kenya ne Uganda. Kenya government yaforcingibwa okurespondinga era n'egenda mu maaso ng'eyogera ku nsonga eno nga post zino ateeka ku post zino nga waalina obulagajjavu olw'ebigambo ebigenda mu maaso n'okutiisatiisa eggwanga. Si ebyo byokka byokka, era lumu General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'atiisatiisa opposition leader era ng'ono presidential candidate Dr. Kizza Besigye nga bw'agenda omuteeka kalaba lunaku lumu. Ng'era agamba nti bo baali bamaze dda okwidentifyinga ekifo ono Dr. Kizza Besigye
webagenda okuba nga bamutugira. Kakati nno General Muhoozi Kainerugaba azze akola posita ezifaanaganako bwazityo eri ba journalist, civil society organization saako ne ba government officials abaagezaako okuba nga babuuzabuuza action ze, enneeyisa n'ebintu ebirala. Era abasinga ba government officials bavuddeyo ne beebuuza nga babuuza ddala General Muhoozi Kainerugaba yali ali fiiti okutuula mu kifo kye baamuwa ekya Chief of Defence Force nga ye omutwe omukulu, kubanga baba bamusuubiramu bintu by'amaanyi eby'enjawulo, naye bw'aba ng'asobola okuvayo n'akola posting ezo, kino kiba kitiisa ensi era kiba kinnyamiza eggwanga lyattu nga Uganda, nga Chief of Defence Force yagenda mu maaso n'okuba nga atiisatiisa abantu. So ye Honorable Odongo Otto kyaba avuddeyo n'akoowoola wabeerewo okusabirwa era akoowodde abasumba bonna bonna, kuba agambye waliwo ekitagatta, waliwo ekikyamu, waliwo ekigenda obukyamu General Muhoozi Kainerugaba. Odongo Otto ono wamaze okuyita sprayer agamba nti mwe temukiraba. Jjukira Odongo Otto ono tumumanyi nnyo naddala mu mwaka gwa 2019 we yakwatibwa bwe yali agezaako okuliidinga abeekalakaasi ku land grabbing eyali mu Acholi. Olwe yavaayo n'asonga mu government ba officers olunwe saako ne ba investors ng'agamba bagezaako okuba nga basindiikiriza bannayuganda abaavu nga babajja mu mataka gaabwe. Era yagezaako nnyo okwashinga mu security agencies ekiyayita state sponsored injustice, era ng'enkola eno yali agiwakanya. Tukimanyi bulungi nnyo nga waateerya ntama, era wabaayo ekintu ekigenda mu maaso avaayo ng'omuntu ateetiiririra, era avuddeyo n'ayambalira General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba nti nno ekimala kimala. Oli ku UG Updates TV kosinza obba ng'otuuliza webale kwekumira ku mayiro gano. Bw'agala otweyungako genda wansi olw'ekigambo subscribe obeere ng'otweyungako.